Baby Deo banzala mubende. Esebo. Banzala mubende kyalo bakiyita Kiyuni. Era bali babagadde okunziika nga afudde balinziika ku kyalo Kiyuni. Balinyanga mubende Kiyuni ekigamba we banziika. Esebo. Omukulu gwe bayita Mbazira Deo Tadeo oba omuyite Baby Deo Star. Amachago lunaku olwaleero saawa bubadde bukya saawa nga 10 awo. Wagwiridde Kabenje mu bitundu by'ekyengera bobo ofuluma kyengera awo. Katawuni ka kyengera nga ofuluma kyengera bobo manyi kyengera waliwo kamera police esembyeyo ng'oyingira amafuta ga hazi awo amafuta amagaze wali ekkoona. Omukulu nabadde agezaako kuyita mu koona wasangidde emmotoka Sinotrack namba UBH 652X ebadde Sinotrack ng'erina omusenyu awo nno wagigwiriddemu era tasobodde kuba ate ng'asimatuka. Abaddewo ku ssiini bategeezezza nti omukulu ono bamukebedde mubaddemu amacupa era ng'abadde atamidde. Era owa traffic ekyengera ategeezezza nti omuyimbi kuvuga speed n'okuba ate nga abadde ataddeko ng'atamidde mu mbeera eyo. Oba oliawo ng'abadde tayisizza yali badde tagwa mu Sinotrack ne mu kkoona eryo bw'oba omanyi kyengera mu kkoona eryo ewali amafuta ga haze wasobodde okuba ate nga tasimatuse era bamutemyemu butemi olw'ensonga nti emmotoka gy'abaddemu abadde emmotoka super custom ebadde UAY 2M3R eyo super custom gy'abadde atera okutambuliramu omukulu oyo yesobodde okuba ate ng'emumazeewo gwe bayita Baby Deo Star oba oyinza omuyita Mbazira Deo Tadeo. Omukulu oyo mwafiiridde mu Kabenje amakya g'olunaku olwaleero. Nyiike amaanyi nnyo eri abayimbi kubanga abayimbi bangi nnyo bazze bafiira mu bubenje obw'enjawulo olw'okukozesa ebiragalalagala okukozesa omwenge speed embeera. Baby Deo abadde addayo ewuwe side ze nabbinga awo embeera tebadde nnyangu wadde n'akamu. Baby Deo Star oba omugobereddeko endongo yagitandika webback era nga mu kutandika kw'endongo yayiriba nnyo era bangi nnyo bayinza okuba badde bamugobera nga bamulaba ku mitimbagano. Endongo ye mu Kampala wakati ebadde teriiwo ne bw'oba ogenzeeko mu byalo gamba nti Mubende, bw'oba ogenzeeko Luweero n'ogendeyo mu Busogawala, bw'oba ogenzeeko Masaka n'ogamba nti ogenzeeko Sembabule Rakai abadde akuba kaalo abadde wafiiridde abadde alina bandi ekibiina kye bakita Homeland Empire era mwabadde awangalira ng'akuba endongo ye mpola ono Baby Deo Star. Baby Deo Star nzijukirako nasembayo nga nyina interview gye mukolako wano. Waliwo ebigambo bye twanyumyamu naye sooka bijjukiremu wano katini. Twanyumyamu naye emboozi Mukama amusaasire ebyamusobako omukulu ono. Baby Deo banzala mubende. Esebo. Banzala mubende kyalo bakiyita Kiyuni era bali babagadde okunziika nga afudde balinziika ku kyalo Kiyuni. Balinyanga mubende Kiyuni ekigamba we banziika. Esebo. Gye banzala. Baby Deo ndi musajja muzadde. Esebo. Bampita tata Nikita. Esebo. Nina n'omwana omuto gwe nazadde omulenzi bamuyita Stansamu. Okay. Sawa zina agenda ku ayina emyezi 8. Okay, music maze mu banga kinaye. Music kati byennyimba mu music ne byenjogera bwe mbasazeewo okwogera ku bikwatagana ne music mbyogera ng'omusajja abirinamu experience. Kituufu. Mbirinamu experience ya myaka kati natandika okuyimba 26. Kiba kitegeeza gye emyaka 12. Kitegeeza ndi musomesa mu music ono ndi legend. Okay, Homeland yegamba etya naye? Homeland tugikwasaganya nago byasani nduga. Asani nduga nga kikyate? Namugobye. Nali nawandiika Budunyugunya. Esebo. Nasani nduga mu Homeland Empire. Naye Asani nduga namugobye nasigaza Abudunyugunya. Esebo. N'abayimbi bange abato abalala. Ono music nga bwatambula mbeeramu okusomoozebwa. Kusomooza kikosanze mu mulimu guno myaka 12. Myaka 12 gyensa okusomooza kwenfunyeemu. Esebo. Music waffe mu Uganda alimu ssente kuba alimu bizinesi. Naye okusomooza kuli eri gavumenti tetuliisa abantu bangi tuyimirizaawo abantu bangi nnyo mu industry ya music. Esebo. Naye gavumenti guno omulimu gwaffe ogw'okuyimba tegubalanga mulimu. Nti ffe bwe tuleeta ebidongo byaffe olunsi ku kyalo ne bwe mbasinze nzize kati omulimu gwa music gwe gumu kugugaba emirimu mu Uganda. Kituufu.
Yate government eno respecting, that's why bwe tuba tuzze ekitundu kifuna emirimu mingi. Ab'amaduuka batunda, ab'amabaala batunda, ab'amalogi ne bakola. Ebyo byonna kuba kuwa abantu mirimu nakuba nti bakola gavumenti. Abantu mu ensi eno Uganda baba bafuna ssente. So kati ekyo kyakusoomooza kyamaanyi nnyo kyenfunye mu industry eno okuva mu 2006 natandika okuyimba nti kuba ffe bwe tuyimba nze bwe nnyimba oluyimba ne lukwata abagenda odufunamu sinze nzekka abantu abalufunamu bayitirivu nnyo okuva ku muntu asala CD owa laptop biki ebyo abalibrary ab'amabaala biki ebyo bwe bityo. Esebo So kyetwebuuza ng'oluddeyo tukubayo kavulo oba show concert yonna. Concert ekisiiza okuba nti nduddeyo bateekamu sibateekangamu na concert nti abantu sibateekangamu show kubanga expense ya government ya Uganda nene tekanso kati eno mu kibuga okukola show sikwetagisa okubaawo n'obukadde bwa cash ng'okale kitone nnyo obukadde nga 7 nze sebulina Esebo saagala beeyagalirako sebulina naye ate bafanizi mbalina. Esebo abantu baagala ennyimba zange okuva ku Kawanga Rongo namba Oliver yanimba ennyanja yatakagondekawo nyimba nyingi nnyo Uganda etugobaganya Kabaka Magomba. So kakati nti expense ya Uganda okutegeka ekivulu kinene nnyo ate balinamu process eti ekivulu kikoma ssaawa 6 bikala amateeka mangi. Aya basi yemu ku mboozi eyo eyiseeka akabanga twayogerako ne Baby Deo ng'atunyumiza agamba nti bali muziika kiyuuni eyo saidi z'emubende we yatutegeeza. Baby Deo star wasobodde okuba bangi nnyo mu ndongo badde temukyamulaba. Omukulu ono yali yadda ku nnono ng'era aweerereza mu nnono era abadde agamba yalagula mu mbeera eyo. Kyova olaba nti endongo ebadde tekyatambula nnyo abadde n'okuyimba yayimirizaamu mpolampola ng'atambuza mpolampola ensonga ezo. Baby Deo star katujje mu ssaawa ey'okubiri nkubuulire bino ebya Baby Deo star. Deo star kutegeezeza nti endongo ye oyinza oginoonya mu Kampala ebadde teriimu nnyo naye nga bw'ogenda mu kaalo abawagizi abadde abayina era nga bamutegeerera ddala. Omukulu no gwe bayita Baby Deo star. Baby Deo star mu mboozi ye bw'abadde anyumya bajjukira ndowooza emyaka egiyiseewo emyaka nga yayinako olutalo n'omukulu Eddy Kenzo ng'agamba Eddy Kenzo yamubba oluyimba lwe bayita ogenda kunzisa. Waliwo ebigambo byeyogera naye mu mboozi ye wano yeebaza nnyo David Lutalo ng'agamba mu kutandika okuyimba David Lutalo yamuyambako mu kibiina kya Daheyaza ekyo n'oluyimba lwe bayita Oliver yanimba. David Lutalo yamuteeramu layini ez'enjawulo. Banze nabasaba linnya naye nze mu kinayagala mu music ense mmanyi abantu bantegere nga nsobola oyimirira awantu ne bagamba nti Baby Deo wuuli manyi kyali wange oyo David Lutalo mukwano gwange nnyo tuyina ebyama byaffe naye bandi gye nasooka okukolamu yali ya David Lutalo nakolanga ne Lutalo oyo bambi yannyambako bintu byali bingi nnyo musajja oyo era mwagaliza ebisinga David Lutalo ebintu byaffe obimanyi kwagaliza bisinga mwana wa maama kati biseera ebyo ne David mwenva nenkola Oliver yanimba ne David nannyambako ku luyimbo olwo olwa Oliver yanimba ye yayiye ekigambo mu luyimbo olwo kibayita yakolamu edit mayi kasajja akakerowero kalina bigambo bingi nnyo yakola oluyimba mu paasi eya Oliver yanimba ye mukulu oyo gwe bayita Baby Deo star kadde kano omugenzi. Abayimbi nno okutegeezeza nti yalina olutalo ne Eddy Kenzo era yayingira amawulire ng'agamba Eddy Kenzo yamubbako oluyimba olwo lwe bayita ogenda kunzisa. Ebigambo bingi nnyo byajjayo emboozi zirina omuliko n'ebyama by'abayimbi gye bajja amaanyi mu mbeera eyo. Ku Eddy Kenzo yagamba bw'ati abantu bakwegomba buli muntu yenna mu nsi yeegomba Eddy Kenzo munabyafuzi yedongomba Eddy Kenzo muyimbi n'agamba artist mbeko nga Eddy Kenzo naye ate bw'otunuulira wakawo Eddy Kenzo akumalamu amaanyi n'ogamba ye musajja yakikola atya kubanga bw'opimapima ku minzaani ogenda okulaba nga Eddy Kenzo w'amaanyi era mu Uganda yonna tetuyinaawo muyimbi asinga Eddy Kenzo maanyi tekiriiwo aga amaanyi galina gye gava naye amanyiyo galina gye gava. Omuntu yenna ayagala okufuna kyayagala akinoonya n'akifuna era oyo Kenzo yafuuka ekyokulabirako ku maanyi byakyama kale sisobola kuvaayo ne ngamba tikiri bwe kiti ne bwe kiti wabula njogera byensaanidde okwogera byesisaanidde kwogera nabyo sisobola bikola ki kubyogera naddala ku muntu omututumuvu
omututu mufungani nga Kenzo. Naye Kenzo nze namumanya nga mwete munnamumanya naye akimanyi kubanga ebiseera ebyo waliwo abamanyi National Theatre twakubanga jamu buli lwa Monday ku National Theatre waliwo jamu ya Chameleon bagitanga yabeera Blue Africa twayimbangayo buli lwa kusatu Blue Africa nga tubeera ne ba MC Cats nga tubeera ne Eddy Kigere nga be batuwa chance eyimba nze ne Eddy Kenzo twaberanga ne bangawo ku bululumu abangawo deviate nze natandika okuyimba ngegwawo ba legend mummanyi mwena batist baziza zioni nabavuganga ku pichi yange bakimanyi bakyali bange nze sina jingiramu nga nina byenzizo gikolamu era ebintu ebyo mbikoze teri muntu yali ansisinkanye natabako kyasobola kunjogerako bonna batist abansisinkana abansanganga bagamba Baby Deo nali nkusuubira nti oli musajja munene naye gwe erinnya kugamba nga lizito wannyo mu matu okugeza nga Palaso yansanga nagamba mwanyina waffe era big up mwanyina w'abamayanja family webale kunyumirwa music wange. Palaso yakumbulira nti obasibako nnyo obuyimba bwange Oliver yanimba Kawanga n'endala company ya Muko Nyanja yatabuka. So lwaki njogedde ebintu ebyo nti ebintu byange mbijje wala mabega kola ye Baby Deo star Emboozi eno jayogerako n'abayimbi ab'enjawulo agamba mu kutandika okuyimba yali avuga abayimbi ku boda myaka gya 28 awo. Boda yange eyo nagivugako abayimbi abamanyi abansoko okuba abamanyi okiwulira omugenzi Moze radio yafa nnyo naye ye yasasula yafa asasudde ekintu kye nali muyambyeko kubaba nga bannekwatanga bwekwase ku boda kange nakoleranga Luzira Bugolobi Glostoni ngambula ne ku Nasalo naye nga bannekwata buki batya nti ebiseera ebyo bambi twa music yava wala nga bana balina talent nga naye sente tezikola ki kati nga ajja najja nga tubala sente za kuyimba batufuwa ku stage nze ne Kenzo n'abayimbi abalala ng'olina okuyimba nnyo ozine kubanga ne transport tomuyina so twakola nnyo ebiseera ebyo nga tuyimba ku mbaga y'embaata abajjukira ebiseera ebyo nze nalingamu mwanda bange era yali mutuufu Azizi yali mutuufu ku Eddy Kenzo lwakuba nze siyingira mu ntalo zitankwatako twalinga nze Aziza Zion GNL Aziza Zion GNL Eddy Kenzo ne Baby Deo nze Baby Deo nayinanga akapichi kange nga Aziza Zion ebiseera machsole nga GNL ebiseera ebyo yatutwalako mu motoka kubanga yalina hits nga nyingi nnyo kati nga twekunganya fe nitwesanga awe ekibuye nitugenda batugenze yimba nansano baluddawa nitwawukana bwe tutyo kati twali tuli awo nga Kenzo akubayo akayimba ne Mickey Wine nga atandika okwambuka mpola nengamba abashali bange nange batandise okukola ki okuvaayo Kenzo bonagule mu motoka awo ebiseera ebyo motoka ebali bagiyita gitu walimbi mbijjukira byonna naye abimanyi naye Kenzo yandaga okuwagala bana ina girlfriend wange twaligaba kitegeera twaligaba ku show nga nze naze n'akapichi kange nga nange njagala nvimbemu n'abakabi nemugamba kyali wange twalira girlfriend wange nange amanye simbeera n'abasajja abakola ki abaliko bambi teyaganda girlfriend ya muntu alira mu tawuni nange bye yankolera girlfriend nasiima nga naye kumanyi gani nga Kenzo kati lwaki njogedde ebyo ebintu nasiima ne mugamba nsaba nange mpumuze pichi ontwalengako kuba oguze emmotoka nange nakuvuganga nga yasulanga wane Mengo wano nga muleeta netujjawo Mengo mulimu n'ebirala bisobola kwogera naye yabimanyi kuba bitasaanidde sobolera byogera Kenzo wange oyo nangamba akamotoka kano kajjula naguze katono nina big eye n'abalala ekituufu toyinaamu mutto yes naye nsabira nfune emmotoka ennene ndabike nga nkufuniramu ekifo ate nali ndi awo nga takubye stamina nga taleese super custom aya basi Emboozi ya Baby Deo star kagamba okutandika endongo yatandika ne ba Eddy Kenzo emyaka egyo neyegattako ku ba David Lutalo era endongo abadde atandise okufuna ku bibala byayo omukulu oyo gwe bayita Baby Deo star bangi nnyo ndowooza mbadde mulaba nnyo ku TikTok abadde mundowooza n'entalo naye ndowooza just bibadde bya kivubuka just kuyombamu mpolampola bya TikTok ebimu ku bigambo byasembyeyo okwogera mu interview gye yakoze ndowooza omwezi oguwedde waliwo ebigambo yadde ayogera bwe biti
teri muntu yekolera program okujja ku nsi kuno teri kubanga example etandikira ku nze kennyini nze bwe mba seekolerako program nga nange simanyi gye nava simanyi najja ntya simanyi oba nali mu ggulu nzije wano ekyo sikimanyize gwakimanyi naawe nkunoonya inbox me mpereza message ku ye mukulu oyo gwe bayita Baby Deo Star eyafiiridde mu kabenje emmotoka yonna neggwawo mu mbeera eyo embeera nga bwesobodde okuba ate ng'etambula abayimbi abasobodde okuba nga batuuseewo Baby Deo Star okwogera ku mbeera ye omukulu Wire Mukabya mufunyeeko wano ng'atubuulira byajjukira ku Baby Deo Star. Naye kibi ddala n'eri abawagizi be kibi ddala nnyo eri abooluganda lwe kibi nnyo eri ffe mikwano gye kuba nti afudde mu kikangabwa ekyenkanidda amawulire nkugambye gaakantuukako kati naakagafuna badde ntankula essimu yange kwe kukiraba n'endowooza nti oba byakusaaga bino byaba TikTok naye ngenza okulabira ddala nga bituufu nnyo. Baby Deo simaze ebbanga gwamba waliwo ekivuulo ekimu kye tubaddeko Baby Deo oyo ne twogeraganyako naye nnyo n'aba musanyufu nnyo ng'ayogera ebigambo bye era bulijjo byabadde atera okwogera nga musanyufu ayambala embugo ze nga bwe mugamba nti ate kakati ssebo wavuddeyo mu ddiini oyambala mbugo ng'ali awo asaagasaaga bintu bye naye kibi nnyo. Mukama enteekateeka ye yamutegekera okufa afudde bubi nnyo. Abadde mwana omutetenkanya nze kye mbadde mumanyiko abadde omusajja omutetenkanya omuyiiya ate alemererwa ate abadde akolaganika naye kubanga nze okuva lwe namulaba Baby Deo paka wano wafiiridde tandagangako nti olwaleero tanneetaaga kundabako era buli wabadde ndabira taata abadde muntu mulungi nnyo mu kukolagana naye. Nze kyesobola kwerabira ku Baby Deo kubanga Baby Deo yansanga ndowooza Luweero eyo ne tugenda tukola naye akayimba nina okubeera sita n'aleeta oluyimba lwolwo lwe yayimba olwo lwa Kawanga n'asooka lwogerera sitooli nga bw'ajagala bw'eneebeera nga tanatandika nakukola nakuliyimba naye ngenda okulaba sitooli gye yayogera ng'agikoze ki nga bwe yajogera nga bw'agiwandika. Ebyo bye simwerabirako okusinga ennyo n'okubeera nti twabeera nnyo naye mu kibiina kyange nti mu kibiina namala naye ndowooza emyaka egyawera 2 nga tutambulira wamu tukolera wamu naye saamulaba ku lunaku lwe yakeera nga bano abayimbi abatawaanya abantu nti Baby Deo antawaanye obajje mulaba olwayo nga yeeduukuziza nti sijja kuyimba oba mulabe ng'agamba nti ate kakati njagala ssente bw'oba tozimpadde siyimbe. Baby Deo ng'agumira buli mbeera yonna ebeerawo. Tafaali ddene kuba bweviirwako omuntu omuyiiya omugerengetanya kubanga nze Baby Deo mbadde mumanyi ng'omuntu omugerengetanya bwe beeviiriddwako omuntu afaanagana bw'atyo. Ye mukulu oyo Wire Mukabya ng'amwogerako n'abayimbi ab'enjawulo bali mu nteekateeka basobole okuba ate nga mutwala sayidi z'emubenda eyo nga bwe yatutegeeza. Omukulu ono Baby Deo Star yajjira mu kifaananyi kya Abudumulasi era ennyimba z'abadde asinga okuyimba zibadde nnyo mu kisenge mu nnyumba z'abadde asinga okuyimbira eyo mpolampola. Ekifaananyi kya Abudumulasi nga mwe yajjira kati omukulu Baby Deo mwabadde omwo mwabadde atambulira naye nga bayimbi bangi nnyo tukujjukiza gwe akozesa ekidduka yonna mu mbeera yonna okuvuga n'obwegendereza. Abayimbi bangi nnyo balugendeddemu abayimbi bw'oba ojjukidde Amani basudde mwaggwa 1997 yatufaako mwezi ogw'omukaaga nga 11 twalina omuyimbi bamuyita Dennis Lakla 2017 yatufaako yafiira sayidi zeye Kayunga teyasimatuka. Omukulu gwe bayita Menton Sama mwaggwa 1997 naye omuyimbi gwe bayita Disnuts 2017 yafa. Emmotoka sayidi z'ekireka awo yali Toyota Harrier yamukuba bubi nnyo n'afiirawo ku Victoria Club. Bangi nnyo abafiiridde mu bubenjo obw'enjawulo naye nga tusaasiddeko abayimbi mwenna omuyimbi oyo Baby Deo Star